Tawakyusaamu. Tawakyusaamu. Wano. Wano bakuzimbako buzimbi ndala oba yaliwo. Kubanga twatuulako wano. Kiri enkuba bw'ekikubi. Ndowooza wegenda okutuula. Nkwaniriza nnyo mu programu yaffe kooti y'amaka ey'olunaku olwaleero tuli Mama Mato bayitayo batya Kawaala Kitoogo zone era nga wetuze okubagiza mukwano gwaffe Mama Mato olw'okuviibwako omwami we ate n'okulaba embeera yonna engeri gy'abadde agiyitamu awamu n'abaana be bano bennyini boolaba ate n'okutunyumizaamu akaseera kano ak'omuggalo kamutambulidde atya. Yanyumizaako ku simu tikaka sente ke yali akozesa yakalya dda kwegamba capital yamulya ndooza n'amagoba katono naye yeerye. Omuzukulu waffe oyo nno naye alina ebyamagero bingi nga bwona biwulya mu programu eddako. Ow'olujja mpulidde Mama Mato amuyita mwami. Bw'atyo bwali tuli maka gaffe gagadde nga bw'ogalaba bw'oti wegakoma era wetuli bwe ntyo nga nsaba mukwano gwange agenda okulaba programu eno kooti y'amaka okalire ate onyambeko okulaba nti n'olwaleero ennyumba eno njiwa essanyu. Ono ye Mato kooti y'amaka ndooza ye Mato mumumanyi yoyo Mato waffe ataliiko kigamba. Kale kankongereyo mu nnyumba ate olabe ebigenda maaso mu programu yaffe kooti y'amaka. Bannange Mato kale eradde ono nga simujjukira ono yewuwo ono yemuzukulu kale musanyusa okundaba naye kale bannange nange nsanyusa okubasanga kuko tuliyiseemu omuzukulu eryenkuba bannange ono yali mu lubuto oba nga ye Mutennyo ye Mugalanda naye ndowooza era ye Mugalanda mutuufu bannange. Nkwaniriza nnyo mu programu yaffe kooti y'amaka wano ku Star TV emunyenye y'eggwanga. Nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinziira okulaba programu eno kooti y'amaka. Alina obuzibu obuteebereka nkusaasidde nnyo mukwano. Ebizibu biba bingi. Bwe ngambanga ebizibu ebiteebereka tekitegeeza bulwadde bwokka. Waliwo ebizibu by'otayinza na munno okunnyonnyola ng'oli akirina ku mutima, tamanyi gy'akitwala, tamanyi gw'akigamba, tamanyi na waatandikira. Ebizibu ebyawaka, ebizibu eby'emirimu, ebizibu byonna. Saba Mukama Katonda akusaasire. Alwazizza, saba Mukama Katonda akusuuse. Abafiiriddwa bitalo nnyo, bitalo ddala. Era ng'ekimu ku bitalo y'ensonga lwaki tuli wano olwaleero ewa Mama Mato. Mama Mato omukyala gwe ntambuddeko naye nga nange nnyamba akatono ke mba nnyambye sijja kugamba nti byonna. Naye ate omuntu w'obadde omukwatirako ng'asobola okweyambayamba ate bw'akutukira ddala bambi olwo obuvunaanyizibwa buba buzze gye tuli nga ekkooti y'amaka.
Nebaza nnyo abantu mwena mwena abalaba programu zonna ku Star TV ku YouTube bannange mwebale kuwa abantu bano ssanyu bana ng'otuuka ewantu n'osooka n'okaaba akati osooka n'otunuulira ennyumba gye tulimu. Alhamdulillah Katonda mulungi tetonye leero naye ndooza enkuba bw'etonnya ennyo naye wali watonnya ne wali watonnya kirabika ate ndowooza bw'eba nnyingi nnyo si kyekyo Mama Mato ne mweyongera eno. Bw'eba nnyingi ogambye otya? Bw'eba nnyingi nga wabadde weebasaawo ng'omufaliso gwo weguli ogugjawo ne mujja eno mu bwamaama eno kati weekya ne muguzzaawo. Mutuula mwenna ku bwamaama kati weekya ne muguzzaawo ne mwebaka. Weba ekyedde bukedde ange olw'ekiro kiweddeko. Mukama Katonda yasinga okumanya. Tugenda kwogera ku bintu bingi nnyo olwaleero. Tugenda kwogera ddala oluvannyuma lwa Mama Mato engeri gye namufunamu n'embeera nga bwe yali ate n'oluvannyuma tulyoke tugende ku mbeera ey'olunaku olwaleero. Tuliwo n'abaana baffe. Mama Mato ono y'ani ate? Yali agudde ddalu? Abaana bano muli bameka? Muli munaana. Bali musanvu n'omuzzukulu. Oli muzzukulu naawe. Oli kyamukulembeze owuwo. Mama Mato ogambye ono y'ani? Oyo ye Lawrence. Yali atabuse omutwe ng'asula wabweru ng'asula kasasiro abeera alondalonda. Wali omuleseko mu musomo? N'olumbe we lwankuba ewankulukuku nali naye. Yali naye. Ono mbadde simujjukira. Mama Mato. Wanje. Ogamba otya munnange? Tuli muganda wange. Weebale kulira mulanga gwange munnange n'ojja n'onziruukirira n'ojja n'ondabako. Embeera ebadde bw'etyo ng'otuyambangako nga n'omwami wange bw'abeerawo n'atuyambako naye kati Mukama bw'atyo n'amutuggyako ne tusigala awo bwe tutyo. Anti nze kati nabeera awo nga nina ekizibu ekyali ekya mama wange okunsuulirira nembeera ng'obwomu nembuuza nga lwaki nze yankyawa lwa bulema yankyawa lwaki. Kati awo bwe namala nenkunoonyaako kati awo nenjija mu musomo ematugga. Bwe najja mu musomo ematugga kwe kukunoonyaako naye tewambeerera muzibu. Yawukana naawe nga tokayina. Bannange mulungu. Kati nenkusanga ematugga n'otuddaabiriza n'otugamba naye nga bw'ozze n'onnoonya ng'ate mbadde nga Kampala nga tojja ate kati n'ojja eno mu kyalo. N'otuwa transport wa mutwalo n'omala n'ogamba ati ojja kujja otulabeko. N'ojja n'otulabako ne twogeraganyako naawe n'onkwatizaako mu maato paka essaawa ya leero n'abawuliriza abaffe. Mwebale nnyo obuyambi mwebalire ddala. Engalo nali mwana muto nga mbeera mama wange alina gye yali afumbiddwa. Kati egyo yali afumbiddwa. Kati mama wange gye yali afumbiddwa gye banjokera engalo. Mujja we. Emmotoka yantomera. Oli ku Star TV program kooti YAMAKA omulongo 2 Sarah gemanya gange. Ndi musanyufu kubanga abaana bano bonna balamu. Wadde tuyina ebitala ebituleese naye ndi musanyufu. Era mpise emikono mu maaso ne ngamba alhamdulillah. Kubanga bwe mba naleka abaana bano bonna balamu mu mbeera eno gye tulimu ey'ensiri ey'amazzi okuyingira mu nnyumba ey'okubulwa ekyokulya kubanga
olaba Mama Mato abadde ajja wakaliga n'agamba muganda wange era abaana tebalina kye bagenda kulya ng'akaseera si ka covid. Ne kati obeereyo n'osaasira muno n'ogamba omuntu ono kati ali ku mbeera ki nga mutufu embeera toyinza gitegeera. Embeera ogiyiseemu otya Mama Mato ey'akaseera kano ak'obulwadde? Embeera eno ey'akaseera kano ak'obulwadde tugiyiseemu bwe tutyo olw'okuba wali ompadde akalimu nga nkola tutundatundayo obukajjo nga we tulabiriza. Omusigenda kulabirira nzekka paka. Nsaba okutegeeza abawuliriza bange nti nze lwakuba nduwawo okujja ku kamera. Bwe mbeera eyo ne nkugamba nti nyina amaka gendabirira, mmwe mulowooza oba mulongo amaze googera? Nedda, nze nyina bingi bye soogera. Nyina bingi bye sigenda kugamba nti Mama Mato namwaddeyo etaano atunda ebikajjo, sigenda kugamba nti omukyala wange Mama Kalimwe najjeera namuwaayo emitwalo bwe giti, sigenda kugamba mukwano gwange we bwayise ebbayi yamufaako mu nnyumba, sigenda kugamba. Naye bwe mulaba nga nvuddeyo ne kamera banange munkwasizangako. Omwana agambye ka bizinesi mwakalidde. Twakalidde mu nsonga za korona zino anti nga tetulina kakulya. Anti nga tetulina kyakulya ate nga tetukyakola tuli mu lockdown. Ono abadde omuwala agendanga n'akola n'aleetanga naye kati ssaawa eno takyakola. Baatugaana okukola. Ne tubeerawo bwe tutyo paka kati. Ate nange sikyakuyita kujja wakaliga kola nayo kawunga n'emimmonde. Weebale nnyo baaba, weebalire ddala tulabirira n'ekirwadde ekyali kitubonyaabonya okubeera nga kati kyakkakkana ate lwakuba kati baali baŋŋaanye okuddamu okutunula ku muntu afudde. Naye ate okuva we nanaazizza taata w'abaana obeera awo n'owulira nga kikufuuwa bwe kiti okutunga kiringa ekyagala era okudda. Kale kati soko tunyumize ku taata w'abaana bwe byabadde. Taata w'abaana twabadde naye mu biseera bino byonna ebya covid nga mulwadde. Ne tubeera naye nga tumujjanjaba nga kale taata w'abaana yafuna omusujja n'abeera nga ne guno oba omwenge gwabadde nga yesi yabivaako ng'agamba kimumbunze kasita omwana namuwa mulongo yatwala omumaato kati nze nkyafa ki nga yenywera ate bano abalala bonna nga tabafaako nga ye agamba byonna obikola ng'agamba byonna abikola mulongo. Lawrence wereza maato kati nga tubeerawo mu mbeera eyo. Omuntu gwe mbadde neerabirira ddala nange n'owona. Nawona kati abeerawo bw'atyo. Maama wona awona omwoyo. Banange nze bye mbagamba nti obeeranga ewaka nga abaana bo balamu. Naye nze najja mu nnyumba muno nga n'ekyokusookerako okuyamba omukyala ono namubuuza nkuyambe mu ki nga nakyo takirina. Nga simanyi kye nnyina kutandikirako. Nga naye abatulaba nga simanyi kye nnyina kutandikirako. Nze nnyina abantu bange abanga abaamulongo. Nga simanyi batandikira ku kyakulya. Mu nnyumba muno mwalimu obulwadde obutoogerekeka. Sijja bakisa mwalimu ekitambo. Ekyo ekisindiikiriza gye simanyi na gye kyava oba binaaba bibuuka oba byava kukulaku okwokubonaabona nga bwe watugamba. Simanyi Mukama kye yasindiikiriza. Mulimu obulema, mulimu obulwadde, mulimu obwavu. Kino kye bayita obwavu. Kuba natunulira n'abaana bwe baali beebase nga njagala neeti waakirindeke ng'ensiri bo tezibaluma. Naye nangumya nangamba tufaayo mulongo ky'osobodde ky'oba okola kuba bwe tutiffe bwe tubadde tuwangaala. Era nga bwe babadde bawangaala. Taata w'abaana n'alwala. Taata w'abaana n'alwala. N'abeerangawo awo nga ye agamba nja kuwona. Paka kati abadde nga bulwi nga tannaba kulwala nnyo nga bw'agira bw'ati n'abawaayo akamere. N'afunirayangayo abaana be kasumbuusa ne bakalyako nga tubeerangawo. Nga era ne wanywa tasobola kulekamu bitaano by'abaana ate kati ekyansigazza ne mbasigalako obwomu. Ng'era ebitaano by'abaana be eby'ekyokulya nga yabirekawo ne wanywa atyanga era abaana be abafaako abo. Kuba yalese bano abaana basatu oli mukulu waabwe n'ono.
ne tugenda ne tuziika. Twali tuli awo eri wiiki ewedde. Twali naye wano ne mmala ne mugamba ne nkubira abeewaabwe essimu ne mbagamba bannange nti omulwadde mbadde naye ebbanga lyonna naye ate kati antiisizza, agaanye okulya agaanye okunywa. Tugenda kwekubiramu n'ebikonde. Agaanye okunywa agaanye okulya. Kati ne bajja ne bagamba kaba mukime. Ne bajja ne bamukima ne bamutwala. Nga bagamba mbwe emmotoka etwala abantu babiri. Mu kino ekiseera nti etwala abantu babiri baagaana okutikka abantu akabindo. Kati ne bamutwala nze n'ensigaza abaana. Kubeera n'abamukima baava mu kyalo naye era tebasobola kuleetayo wadde omunwe gwa muwogo. Nti oba baleke omunwe gwa muwogo oba omunwe gwa lumonde. Wabula bo bajja nga bakima mulwadde waabwe nga batwala. Kati nga babandekera. Era yajja nkalu. Yajja nkalu nga bakimye mulwadde waabwe kumutwala nga nze nsigaza abaana. Kati nga ngamba nze sijja kulondoola olw'okuba nsigaza abaana ate banaalya ki nga mbeerawo. Kati ogwagira nga bankubira essimu nga baŋŋamba nti yafunye amabwa mu kamwa takyasobola kulya. Ne mbeerawo ne ŋŋamba kale. Kati ate baddamu okunkubira essimu ey'okubiri nti omulwadde afudde. Awezezzaayo wiiki mu kyalo. Ate bwe yatuuka eyo n'abeera nga talya. Paka bwe yamala amabwa ne gamugya mu bulago ne mu kamwa mwonna n'abeera ng'agaana okulya. Paka kati bwe yamala n'afa. Era yagaana lwa mukaaga ku lwokubiri n'afa. Ne bajja ne bampita ne ntwala abaana mu kyalo ewaabwe ne Namayumba. Era bwe ne tugenda tumuziika ku lwokusatu era bwe twamuziika era bwe twagenda era bwe twadda. Naye n'abantu b'eno ne bannyamba okunkumako naddala omwana ono. Yannyamba nnyo saaliwo natambula butambuzi n'akumaakuma abantu n'abafumbira obuugi n'abafumbira emmere. Mama Desire mwebale nnyo mwebalire ddala. N'abampereekerako okuziika bba wange beebale nnyo beebalire ddala. Nawe weebale kuwira mulanga gwange naawe nojja n'ondabako muganda wange. Onzizizzaamu omwoyo. Kati njagala nkomawo ne tubeera wano awaka wange. Era oli ku Star TV program kooti yamaka omulongo babiri Sarah gemanya gange. Nyongera okubuuzaako mukwano gwange atambudde naffe. Nyongera okwebaza emirimu gyonna gy'okola. Ndi mu nnyumba gagadde ya Mama Mato. Ennyumba eno Mama Mato no batuzimbawo ennyumba ey'amatafaali bayinza okugigaanawo. Tebagaana. Kubanga emabega eno ennyumba eyongedde. Mutuufu ebbanga liyise nga sikomangawo mu maka gaffe naye ate leero nedda. Leero nedda. Manange leero gaabiveera nnyo. Leero gaabiveera nnyo. Akiri tusooke tuzimbewoko kaaluumu. Tusooke tuzimbewoko kaaluumu bannange kisussa ate. Tukasereke. Tusobole okutandikirako ebirala byonna. Naddala ng'abaana tebannaba kudda mu masomero ndowooza. Kaakati embeera endala ebanyigiriza. Mbadde nga ngenda n'enkola mu bbaala. Kuba kati olumbe lubadde lukendedde. Kuba ate luli we natandikiranga ne mu mabaala ne wemba mu takisi. Ng'olumbe lwo we lwagala nga lunkuba ng'ekintu kinkozesa nga ababeerawo be bakubika. Nadde eggulu ng'oswadde. Kati limbadde nga ngenda n'omanya nti no mulongo w'anaasindikira mama ajja kubeerawo ne kasukaali. Oba wasanga ey'akaceere, wasanga ey'akanyama, naye kati n'amabaala baagagala sikyakola. Obeerawo n'otunuulira maama nga naye atunuulidde ebikajjo nga n'enkuba etonnya ku olwo tebabiridde ne mubireeta ne bimalawo ennaku nnya ebyo ne bifa ne bimyuka nga tokyasobola kiwaata.
Oli ku Star TV program kooti YAMAKA omulongo 2 Sarah gemannya gange abakatwegattako abapya omwana oyo nga bwakugambye nti obulwadde nali nsinkana Mama Mato kirabika obulwadde obutawaanya muwala we bwali ku ye nga maama olw'enkula ye enkula gye yakulira ewaabwe ngeri gye yannyinnyonnyolamu era bwe nali nsinkana Mama Mato nze nakitegeera kubanga najja ye kye yali kisinga omuluma ng'agamba lwaki maama wange anzaalira ddala tanjagalirako ddala ebyo bibaawo biba bisindiikirize ebiyinza okukyayisa omuzadde omwana we. Twatandika na bujjanjabi generale na kulya bye twasobola okufaako ennyo mpozi n'okulondamu omwana omu ne tumuweerera ng'ekkooti y'amaka kuba twali tetuyinza kuweerera bonna. Naye omwana oli kyanyumya eky'obulwadde omwana yayisibwa ddala nga bubi. Ogambe kitandise okukomawo oba tekinnaba? Naziika ng'ate buli baŋŋamba nti sisemberera ng'omulambo gwonna kibadde kikendedde nga kyagenda naye ate kati ennaku zino ogenda n'owulira nga kikufuuyiriza bwe kiti ng'olaba ebintu byaba olaba omuntu kati waliwo eyampitanga n'aŋŋamba ggwe situka weebaako otya ng'ate ffe tuli wabweru kati ng'ekitambo ekyo alabika tannakikwata bulungi nga kyagala kudda kyekisinga okumbonya naye nga bino ebirala byonna bibadde byawona. Kati nze ekisinga okunuma wakuba sikigamba maama ye naye obeera awo n'olaba kati maama wange mwavu ne taata waffe mwavu naye ffe taata waffe yalaluka n'agenda bataata waffe abato be bamanyi gy'ali naye mulongo omuntu n'akuyitaye n'agamba n'akuwa emitwalo 2 n'akuŋŋanya abaana n'abato abakusinga n'agamba mbu bano abaana mubawanga kubanga n'engoga ffe tumuyambye nga nabo tebaasoma naye bagagga kati wakimbo bakakasa mbuno abaana bangoga bagenda beera nga ngoga omwana n'akuwa engoye n'agamba mbuno taata yaŋŋambye nzikuwe kubanga ne taata wammwe bataata be bamuwa nze ndi mulamu mulongo nkoze ne ŋŋenda n'ebweru ne batuuka okunsukuma eno hipu neefa naye ng'olaba ssente ziganye oli n'akugamba mbu bagenda beera ng'abaana bangoga ye kijjawo mu linnya lya Yesu. Olaba oli n'ayimirira ffe taata waffe omuto yajjako n'agamba ffe olaba taata waffe omuto yajja n'ayimirira awo ku ttaawo n'agamba maama walemera omwana wali olowooza tumulyako mmere nze mbuno nabeeranga nabo mbu nga maama bamuwa emmere na buli kimu okuva we yanzigyeyo ne babisitoopinga kati n'agamba wagenze ku rediyo n'otuswazaswaza mbu tetulabirira baana oyo omwana ogenda mufuna muki ogenda mulyamu mugaati oba osuubira mbu alikeera n'akuleetera ennyama nadde simanyi mbuno nze nange n'ensirika ne ŋŋamba taata waffe nabo bennyini jjajja yali mwavu nabo bennyini ne bakola lwaki bagamba mbuno nze sigenda kuwa maama wange tagenda kundyamu mbuno wadde omugaati kati wuuyo batandise muzaaliramu awo singa tewamutujjako yandibadde waati osuubira nti olina kyogenda omufunamu mulongo nasirika naye ekintu ekyo kinnumidde ebbanga ne ŋŋamba taata wange mwavu munaku obalyawo ye teyakola naye nze mulongo nkoze mabaala nze mulongo ngenzeeko ebweru buli kimu naye oyogera bwogezi omuntu n'agamba naye ebyo byonna gwe wabikola nga byonna wabikola naye nga tolina kyolaga ate ng'omuntu agamba ogenda beera nga taata kale taata waba teyagezaako nze ngezezzaako naye bo bakakasa mbuno abaana bangoga balina kubeera nga ngoga lwaki mbu olw'okuba maama yanzijjayo ewaabwe mbu ngenda beera nga ngoga. Star TV program kooti YAMAKA omulongo 2 Sarah gemannya gange mugalanda tuula bulungi mugalanda n'omuzzukulu olutalo oluli mu nnyumba wano omugalanda w'omu nnyumba n'omutata w'omwana oyo wamutegeera wamutuuma mannya ki? Imran
How are you? Assalamu alaikum. Amanyi salaamu. Tamanyi salaamu onagimuyigiriza ddi. Inshallah ajja kuyiga salaamu. Bwe bityo nno munanga abiraba nga bwe biyinza okuba nti bikuyitirirako, nze ate nno tewakyali kimpitirirako kuba obwongo bwange buli mu kutambula. Ekisookera ddala kati ate nnyina okuddayo mu kujjanjaba nziremu. Naye neebaza Mukama nti era mbadde nzijanjabye. Mama ani oli aleli yeebase? Mama Ian. Wama sijjanjabye? Bambi. Fizi. Bali benkana batya Mama Ian ababo? Gato. Kale okusoma bwe kunaddamu ojja kujja. Sinza butakuyamba kubanga Mama Mato agamba gwe omuyambye naawe. Njabbalaba temufaayo. Mama Mato. Abantu abalaba programu eno abali e Bulaaya, abali e Uganda n'abalala bonna nze ge maanyi gange. Ebyaffe obimanyi eby'obutakuleka kusula njala. Ekyo siri kireka, sijja kikomyawo. Naye si kyenjagala. Ngenda kujjanga eno buli lunaku nga nsabala ebisooto kujja kuleeta buyambi. Buli lunaku ngenda kulowoolezanga mu mmere nti Mama Mato jangu ono ne lumonde. Tuveko ku leve eyo. Kati kakapito kako mwangambye mukalidde. Saabagambako ndi COVID wajjanga sente muziryanga. Nagambako sente zirye. Kakati olwaleero nsaba mikwano gyange bwe mutanjabuliranga. Mikwano gyange nga bwe mutandekanga wo. Olwaleero mikwano gyange gwalabye programu eno temunneeganya, temunkoowa. Temulowooza muno mulongo tumuwadde nnyo gwe wawa oli yali mulala. Mbeegayiridde nga mbalaajanira nga ndi wano mu nyumba ya Mama Mato. Ekisookera ddala banaye nga nsaba tuzimbe ennyumba eno. Ennyumba eno teri wanene nnyo. Tukomewo olunaku lumu tuyiwa amataffaali tusule wano ng'ekkooti y'amaka ennaku 2 mu nsiri. Tuba tumaze okugizimba tetujja kusimentinga. Naye ennyumba nga bwe tumanyi ekisenyi ekiri wano, amazzi, ekyennyumba ya bipapula. Bipapula mu birabe bannange leero kinsuseko wano watonnya. Kanyimirire mbalagewo. Entebe zezina alhamdulillah twazirekawo. Naye ne luli bwe tutyera bwe twali. Naye tulabe bannange twetegereze. Omwana agambye ababeera basula wano bwe bamala gagize. Gerembese. Gerembese. Mu ntebe yange mwenga yiye. Kati no muleete akakalu. Kale kantuulirewo. Naye mu ntebe yange mwagakoze eki? Mwegayise gerembese mutundu baali liiryo. Gaagano. Kambalembekereyo. N'ekikopo kijjula. Tuli mu nnyumba wabweru enkuba etonnya. Tolowooza nti ngajja wala. Bino ebintu nze mbimanya. Nze sijja kweyisaako ne waffe twalembekanga lwakuba waffe ennyumba yali nnene. Tewali yali asula wano ewatonnya. Era tewali yasulanga ng'atunula. Bwe yatandikanga ng'oleeta ebbaafu ng'ogiteekawo ng'oddayo mu buliri bwo. Kuba ennyumba yali nnene. Naye kati ennyumba tuli wano empagi ziizino. Tuwanirira bbaati. Kyabala ne webeekanga omutwe ayinza okugukuba wano. Ane tugenda mu ddwaliro okujjanjaba. Ennaku eriwa Mama Mato wano yoza lumonde. Ennaku yoza lumonde ogimanyi. Naye nga nze kyesinga okwebaza Mukama ekimpaka mwenyu. Tituli balamu. Bwe mba natuuka mu nnyumba muno nga mulimu abaana ababula, mulimu abaana abagudde eddalu leero nga balamu. Mama we nga alina ekimutawaanya. Kikomyewo olw'okuba yalabye ku mulambo gwa bba. Tujja kuddamu tukikwate. Lwakuba ebitambo biri expensive. Kubanga nabyo bibeera bizibu. Nze sijja balimba ati nyina gye ngendo kijjanjabira ewalala. Ew'okukijjanjabira mmanyiiyo kuba ne mu kusookera nze mbadde nzijanjaba. Naye obuzibu bwa wano. Nze mundage cash mulyoke mulabe bwe nkomawo ne mbalaga Mama Mato ng'abagamba byonna bigenze. Mundage sente. Mugambe mulongo kano ka bujjanjabi kano ka kino. Nangirira olwaleero emifalisa emipya mu nnyumba eno. Nsabe essefuliya empya mu nnyumba eno. Nsaba ennyumba etagenda kutonnya abaana bano beebakeko ng'enkuba tetonnye.
nsaba munkwatireko mikwano gyange baganda bange amataffaali tegajja kuba mangi okusereka amabaati tegagenda kuba mangi tukomewo nga taddemu kaddeeka omanye nti abaana basatu basula wano ababiri basula wano ne maama waabwe asula wali at least okusula n'okulya byo bisooke birongooke kale oba tebasomye oba tebagenze ku ssomero naye babe balamu kyekisooka babe nga tebalina bibakozesa tebalina kimbe na kimu awo ekyokulya banaanoonyanga ne basula enjala ekyobulamu n'okusula byengenda okusooka okusimbako essira lwekyo nsaba omuntu yenna Mama Mato olina ennamba y'essimu gaalo wange alina essimu ku ttera okuweza erina mobile money kale nsaba ogituwe obwedda gye nkubako terina mobile money Mama Mato eyo zombi bbiri eyamama eya Airtel eya MTN zonna sooka obasaba abo abantu abalabba wa ssimu yaabwe abantu b'ekkooti y'amaka mbadde nsaba kutuyamba nga we mwatuyamba mu kusooka neera mutuyambe nange njagala waakiri bagambe nti n'abaana ba Ngoga tebalinga Ngoga naye kati abaana ba Ngoga baliko Ngoga baliko ne maama waabwe kati kwe tetulina oli wasinziira gamba nti oba abaana ba Ngoga oba abaana bannakazi kati byonna bye bimu maama mwavu ne taata mwavu ate ye nga taata bakakasambu naffe tulina kubeera nga ye n'olwekyo tubadde tusaba nga mulongo wagambye nti asobola otujjanjaba tubadde tusaba mumukwatireko wakiri tufune obujjanjabi nja kukola emirimu sijja gyeganya era sijja koowa ginoonya naye okola nga totereka nga toziraba ng'emirimu oyogerako myogere nakola guno nenkola guli naye nga toyina nakyolaga n'ekimu enamba y'essimu eya maama eri 07 0780 87 50 63 eya MTN eri 0780 87 50 63 eya Airtel eri 0706 52 97 59 0706 52 97 59 zonna zireeta mannya ki Nakazi Josephine gega maama sokoleke wano waliwo okibane tulina n'enkondo ate mu nnyumba kati wanani asulawo tekimufumita oteekawo akantu kale oli otya ono bw'avaako gwoddako ono bw'ava ani addako addako ono n'alyoka addako oli otya nze Mama Mato ndiyo gy'oli ndi kale gwe kikyoyagala abantu babakolere badde nsaba ku school fees amperera P7 school fees akuwerera P7 iye osomera wa nsomera Kazo Church of Uganda Primary School gy'osomera mubadde muwa ssente mmeka tubadde tuwa $16,000 ate baatugambye babitani Mama Mato babitani ebibaddeko byogere naawe simanya generation simanya Mama Mato babita registration wabula nkwebaza mukazi gwe olw'obuvumu okufaayo abaana bano batwala ku ssomero wakiri basomeseeko ky'osobola kyonna nze njagala nnyo omuntu omuvumu omukazi ali wano teyeesaasira mukazi mulema ne teyeesaasidde wadde n'akamu ne ssente za lwesesoni zonna ziri okwo za registration
Batusaba black book mu kusooka. Ne mama n'agula byasobola. Naye mama n'agula byasobola nga ssente tetuyina awo nga tetuyina okweyiya. Nga tebatwagala mu kisulo batwagala ssaawa 12. 11 n'eddakiika 3 nga ze batwagala kusomera naye mama n'abagamba sirina za kumuteeka mu kisulo kubanga ekiro 11 ze mumwagala tulina okusoma preps ekiro nga tenina okomawo okola emirimu gy'ewaka. Mama n'abagamba anaasomanga 12 n'adda ewaka kubanga alina okukola emirimu alina kwoza yunifoomu. Yunifoomu nina 2 naye engato stocks nsawo byonna baba wange yabinkwatirako byonna naye nsaba buyambi. Ekirala abaana bange abali wano muwulira temutyanga okwogera gye muvudde. Muwulira temweteekanga mutuluba lye mutakola ki lye mutaliimu. Omuntu abasekerera musula mu nnyumba ya bibaati musula mu nnyumba yaki mumugambe nga Katonda bwe yakola ki bwe yasalawo. Omugamba Allah bw'ati bwe yagera. Naye naffe tulwana okuva mu ki mu mbeera eyo. Tolwaliro omwana wange bayinza okumulaba abaana basoma naye ne baseka. Naye mubagambe nti munnaye tuba tuzzeera kusaba buyambi naffe kulaba nti embeera ekola ki tembeera ekyuka. Abaana abasoma bali bameka? Bana kati. Oyo okusoma omugamba okusoma azuukuka 11 toddamu mulabako. Ne bw'omwambaza n'omugamba nti leero boyi nkutwala kusomera akubulirako eyo. Ekyo kyo ekyokusoma kikyagaanye. Wiiki nga tomulaba waka. Agenda okudanga engatto taziyina n'engoye ze wamuwanga naye kennyini n'omubuuza nali nkutwala ku ssomero boyi ki ekyagwawo. N'agamba nze nagenda olaba ng'ontwala omuntu n'aŋŋamba tubiveeko. Kati ekitegeeza omwana ono tannawona nga bwe mwagala. Kati katusooke tuddeyo ku bujjanjabi. Omwana ono tannawona nga bwe mwagala. Kubanga bw'anaawona kijja muvaamu alina okusoma. Mwana gwe nkwebaza okuyamba baganda bo. Mama Mato weebala abaana baba babo. Naye bannange Mato n'omuggalanda. Mato yeka yatalina buzibu ku school fees. We baamulaba ku TV ne bagamba yabaswazizza kati ne batandika okubeera nga bagenda baweerera naye okuva we batandika okusasulira oyo omwana kati omwaka ogwo guwedde bamwekanya ne bagamba ebyana byangoga mwatutama tetugenda kuddamu kuweerayo ssente naye mama we yali amuweerera ng'omwana ayita we batandika omuwa ssente omwana ebibiina n'akisoma ekikati n'anzirako wakuba ali eyo wabweru yagudde P7 emirundi egi paka mama we yagambye kanve ku mwana kyokka nga mu bitabo wano wooba olaba waaka waabwe olaba ng'omuntu ne wakulaga ku bitabo ogamba kamugulire ebitabo kamugulire peni naye ebibuuzo we bituuka simanyi oba tujja kulaba tugenda kusooka tujjanjabe bwe tumala kati olwaleero sina kyamaanyi kye ngenda kulekawo. Ngenda kulekawo ndowooza kyakulya ekyolwaleero lwakumeka. Leero lwakuna programu eno egenda kulagibwa lwakutaano. Kati ngenda kukomawo olwokuna olujja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 okuli omutwalo buli lunaku ndowooza ne bwe tukekkereza. Ngende njige. Ngende nnoonye. Ngende nsake. Kyonna kye nasobola okukomawo nakyo wano nga nkomyewo kyenja okusobola okukola ki okukomawo nakyo. Ekyokusoma teweeraliikirira kasita amasomero gakyasibyewo sijja kubaleka kubeera wano siyinza kubulwa ssente zikuwerera kumala P7 wabula temulina TV temulina radio kwe muwuliriza gwe jjayo ebitabo byobe ng'obikola ki obe ng'osoma osobole okuyita owulidde kubanga guno omwaka muyinza okukola ebigezo inshallah oba ogujja Katonda yamanye yaleeta obulwadde
naye nga gw'olina kusoma bitabo byo nga bw'osoma n'okwekuuma. Okiwulidde? Oli muwala ovubuse, tobuzaabuzibwa abalenzi ng'olowooza nti ssente ze bagenda okukuwa ze zigenda okubajja mu nnaku. Owulidde? Waliyo obulwadde bwa siriimu, waliyo embuto. Kati teweesobola ne maama teyeesobola ate ofune n'olubuto. Weekuume mwana wange, owulidde? Bw'oneekuuma nja kusanyuka nnyo era nja kudda wano nga ndi musanyufu, njana kuleetera omugaati ogw'omukaveero ogulye wekka. Ate waddeko omuntu n'ogwo. Kale buli omu ambuulire kye muleeterayo nga nkomyewo. Temusabe ebingi ennyo. Mbadde nsaba n'abawuliriza oba basobola okunfunirayo ko kapiki, nsobola okafunira omuntu n'akavuga ne tusobola okufuna ekyokulya ekya buli lunaku. Kasobola otubeezaawo kya buli lunaku. Owuliriza bannange bakwatireko. Nze sijja kkowa basaba, nze sirina kintu kye ŋŋenda basaba, naye mbasuubiza nti nno we munanzijanjaba n'empona nja kukola. Sigenda kusaba naye nja kukola kuko obujjanjabi. Nja kukola, nja kulabirira maama wange nkyuse embeera ye. Kale sirika. Omwana affe nno oyo gwe mulaba akaaba twamuzaalira ku myezi oba emeka? 13. Ebizibu biri mu nsi. Nze mbabuulira ebizibu ebiri wano. Omwana waffe ono ekisooka mbibagamba oba sibibagamba? Sibibagamba. Ebirala tubirekeyo, naye omwana waffe ono twamuzaalira ku myezi 13. Nga nange ntandise okutya, Mama Mato atandise okutya, mwama w'omwana atandise okutya n'olubuto lwe, mwana muto, olubuto si lweyagalire, ali mu mbeera bw'etyo. Ne Mukama n'atusaasira ne tumuzaala omuvubuka oyo. N'abanga mulamu bulungi era nga waali ebisinga Mukama Katonda yaali muyamba. Yalimanya taata we. Era Mukama Katonda yalireeta yaligabirira. Tuligenderayo bwe tutyo mpola kasita waali mulamu. Nze nsaba okuzimba ennyumba eno, nsaba Mukama Katonda ansaasire ennyumba eno ereme kuddamu kubulwa kyakulya na kyakunywa. Kale ebulwe ng'amaka amalala gonna bwe gabulwa. Kuba nange olumu emmere embula nenga naye emmere eweddewo, muteekewaawo eminwe tunaalya ekirala enkya. Ebyo bibaawo naye nga si y'embeera eno gye tulimu. Sisuubira nti waliyo akatalekeka. Gye kali? Ndabye asomesa Mato. Tolina kigambo kyonna ky'osobola kuŋŋambayo. Kwata. Jangu wano. Ate ogenda kwogera Luzungu kubanga ssente zange tezigenda bwerere. Jangu wano. Jangu wano Mato. Oyita baki? Tunula eri. Gamba amannya gange nze Matovu. Amannya gange nze Matovu. Ekkooti y'amaka gweweerera. Koti y'amaka gweweerera. Mbeebaza mwenna. Mwebaza mwenna. Okumpeerera. Okumpeerera. Byogere mu Luzungu kati. Bagambe thank you very much. Thank you very much. For paying. My school fees. My school fees. I'm now in. Which PP? Which primary? Which primary? In which class are you? I'm top. In which class are you? I'm in P1. P1, no. Clap for him. Again. Oli mu P1 we? Mwasemba kusomayo ki? Kyojjukira kyonna Mato naawe. Kale wakinisomeramu 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wakiri ssente zange we ziraga ndabawo. Okuviira ddala mu baby class paka lwe tugenze mu P1. Mukama atusaasire tweyongereyo. Ini which primary naye nanziramu ini which primary. Kale omulala ani ayagala okubuuza ku bantu? Jangu naawe babuuzeeko obeebaza okulabirira maama era obasabe naawe oyogere ekibiina ky'olimu.
tweyanziza nnyo okutulabirira ku maama n'okutulabira ku baaba n'abaganda baffe abaala era tweyanziike kama abaddize wonna ne mujje. Amina mugalanda tuula. Osoma mu piikize. P3. Which school? Hope Primary School. Musasula sente mmeka? Mutwalo 10. Musasula mmeka? Mutwalo 10. Kale basabe school fees. Tubadde tusaba taata waffe yatuvuddeko tuyamba otwa ku school fees tetulina tuwera. Tweyanze. Omukama Katonda asaasire yagabirira yatema ekkubo ewatali kkubo kitalo nnyo eky'omwami Ssemaka ow'ennyumba eno. Mu bisinza okunnuma wadde simumanyi nnyo bagambye ne bw'abadde ng'atambula nga ne bw'aba afunye akasente tayinza kulekawo nnusu 5 buli ku makya oba 10 abaana be kwe bagenda okutandikira nga kizibu kya butalekaawo ne weebibeera 5 naye kyentegedde sente zibadde ziringa awo 5 10 bwe zibadde ez'abaana be nga nteekawo oba n'agabanya otya gw'omanyi nenga ez'abaana be zibadde zibeerawo. Omukama Katonda amusonyiwa ebimusobyeko amuwa ekiwummula ekitaggwaawo n'ekitangaala eky'olubeerera kimwakire atebenkere mirembe. Amiina. Omukama Katonda amuwa ekiwummula ekitaggwaawo kimwakire atebenkere mirembe. Amiina. Omukama Katonda amuwa ekiwummula ekitaggwaawo kimwakire atebenkere mirembe. Amiina. Abawuliriza abanga balungi essimu za Mama Mato zeezo ku screen nga bw'oziraba nga ziyitawo yamanya ereeta Nakazi Josephine. Essimu zange mulongo 2 Sarah esooka eri 0752 10 11 13 naye ze Airtel entawaanyaamu. Nsaba wadde oli ku Airtel bambi genda kayumba ka mobile money akakuli okumpi otuweerezeeko ku ssimu eya MTN. Essimu yange ya MTN eri 0776 10 11 15 0776 10 11 15 oba osobola okutuya Mama Mato obudde bwakyamisana tewaliyo kintu kimu mu ntamu. Mugenda kufumba bufumbi sente zirwe zigenda okufumba awo nga muwuunyeewo. Kale nze ngenda kugula emmere kumala kaseera ke nnaakomerawo naye njagala abaana balyeko bulungi mu bino ebiseera eby'amaziga ga taata waabwe. Kyolyako munange kyekikyo. Kale gwe jangu ntegere lwaki ekintu kikyagaanya okuwona. Kakkana wano wansi. Oba owulira otya bw'oba ogenda ku ssomero? Mpulira bubi. Kintu nga kiŋŋa nti nno togendayo. Genda eri gy'oba okolera eyo ebyokusoma bireke. Kyo kigamba owulyanga eddoboozi lya kikazi oba lya kisajja? Lya kisajja. Ng'olya kisajja kye kikugamba. Ekisajja ekyo kyali kizeeko nga weebase. Kigamba kitya nga weebase? Gazuukuka. Sikuka genda okole. Akolera mu sikulaapu myala. Ng'ogwe mulimu gwe kimugamba genda okole ng'agenda mwala ng'alonda ebicupacupa ng'alonda bikasasiro. Ekyo kintu liba ddalu. Era kati era kyovula kimugamba nti kukola naye eryo liba ddalu. Kyekintu kyekimu nange kati ng'oba mbadde nfunye omulimu kati ng'okolawo. Oli omusajja akugamba va wano bakubonyaabonya. Tosaana kubeera wano kati w'ogaana n'akunyiganya omutwe ne gukuluma nnyo kati n'ogwa n'odda engulu nga tokyategeera naye kati ng'abantu bakukuŋŋaaniddeko ye naye asooka kugamba va wano genda wano tosaana kubeerawo toyina kubeera wano kati w'ogaana ennyo n'owulira ng'omutwe gukuluma nnyo. Olumu w'obeera ng'obadde nti n'ofunye omusajja n'obeera naye ng'owulira ekintu kigamba vaawo wano oyo omusajja talina kyagenda kukuwa ne waaba omusajja takuvumye takola ki akeera otambudde ng'ogenze kyolaba nti ebintu ebimu bannange ekintu kino kati omwana ono kyawulira nekigamba golokoka otambule ogende bwekikugwerako eyo n'okomawo yakoma mu kyakomeko omwana ono yakoma mu
Ekintu kyekirala ekikutawaanya mbuuliraamu jangu wano bona mbuuliro ojja kuwona kubanja kutegeera ekyokujjanjaba ekirala kyekikutawaanya obulwadde omutwe gutera okuluma gukulumirawa wawa owulire wakuluma mukyenyi amaziga gajja nga gukuluma owulira nga nawakuluma n'amaziga ne gajja kale teweeraliikirira kale ddayo otuule nsaba mikwano gyange bannayuganda mwenna abalabye programu eno ku YouTube abalabye programu eno ku Star TV abalabye programu eno mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala nebaza mpa ku simu yange awo ntumireko ku bantu bange mpesooka ku esembayo nsaba okweyanza mukyala Nanteza Hadija mwebale nnyo obuyambi Sarah Nasubuga mwebale kulaba YouTube Nabulya Amina mwebale nnyo Ruth Harriet Musana mwebale kubeerako Rema Kaitesi mwebale kubeerako Aneti wonna wooli Mudondo Rita mwebale nnyo Nishishan Brian mwebale obuyambi bwe mutuwa Omukama Katonda abaddizeewo nsaba okwebaza ku Abdurrahmani mwebale kulaba YouTube Hawa Namutebi mwebale nnyo Halima Nakakande Babs Banks Heleni mwebale nnyo Eunice Kasimu mwebale kubeerako Nasozi Christine mwebale kulaba Jenny Kakoza mwebale kulaba mukwano Alupu Asla mwebale kubeerako Rahman Nabukenya Nakibuka No Limit on Rema mwebale kubeerako Tusiime Priscilla mwebale kubeerako ku Ruthumu Grace Olisa Olivia Namirembe Janati Adida The Olishas mwebale nnyo mwebalire ddala obuyambi Praise Evans mwebale nnyo Mastula webale kubeerako Kereni Kalo mwenamba buuzaako Hanif mwebale kubeerako Mole Katwire nate Namuleme Joanna ne Kurina Natsi mwebale kubeerako Mutesi Madina Omukama Katonda abaddizeewo Trida Ketale mwebale nnyo Atia Binti Ibrahim mwebale nnyo ne Sofia Malaika Omukama Katonda abaddizeewo saba munkwatireko bantu bange temunneeganya ebizibu by'ekkooti y'amaka era mugalanda mwanya muzzukulu mwami omulongo babiri Sara gemmanya gange mbagaliza birungi byereere bantu bange sinkana olunaku oluddako inshallah Omukama Katonda abankumire mubeere bulungi tubakubire bbayi bonna nga mweraba munyimbire y'akayimba kikonnake mumanyi tajja tulimbuzi ani akalese Lawrence kalese kati batuyimbako eyakomerako ng'akyasoma 1 2 3 start twajja tulimbuzi kati tugumbuse abazadde mwebale okutuweerera embuzi yetumbuze abazadde mwebale teyanzega Madini Kabale Bugonzi omulongo babiri Sara gemanya gange mubeere bulungi